Abamu ku bakozesa intaneti bagamba nti newankubadde nga gavumenti yaggyawo omusolo gwa OTT nereetawo omusolo omulala, bano bagamba nti mpawo gavumenti yayambye olw'ensonga nti basigala bakyanyigirizibwa. Baggyeyo OTT ne baleetawo eyo 12%. Era si olwo osigala omusolo. Seero omuntu aba asigala anyigiriziddwa. Wadde nga guli gutyo, wakyaliwo akasoobo ka intaneti ng'abagikozesa bagamba nti enkola eno tennabakulanda. Kulaga nti ekyakukola ki teloadinga bulungi kitegeera ekimizi nti yo tekyasobola gya accessinga nga tolina VPN. Bano bagamba nti enkola eno ekyababuzaabuza olw'ensonga nti emisolo gino gikola ku mikutu gimu na gimu era nga ku mikutu emirala abandi bakyakozesa VPN. Omusalawo n'omunguza mukyabuwaze nti nja mugulanga ku data wange oba tonyambye kubanga nja mugula naye ate takola ku Facebook esigala teloadinga, so okubanga business eri ku Facebook naye nga ate OTT wadde omugyewo sola ku accessinga Facebook oba osigadde onsibidde empingo emabega naye nga gongambye nti onsumuludde mu style. Twitter, Instagram zo tubadde tusasula OTT era tubadde tuzikozesa bulungi, obuzibu buli ku Facebook yokka. Abamu bagamba nti gavumenti mu kaseera kano yandirese bannansi bakozesa emikutu gino ng'emu ku nkola ey'okuddiza bannansi wakati mu kusoomoozebwa kw'ekirwadde kya COVID-19 ng'ensimbi ezibadde ziva mu musolo gwa OTT basuubira nti gavumenti yandizibaddiza okusobola okusasula amasannyalaze, amazzi ko n'ebirala bingi. Bazongere ku bannayuganda oba bazongere ku ssente zano bandibadde nti nomuna abantu tuli mu lockdown, tutwagala amasannyalaze batusalako enkya n'eggulu, tetulina amazzi, sewage ebeera National Water and Sewage Corporation batusalako amazzi. Gavumenti obuntu obutinitini buyandibadde etunulamu bakusalako TV. Naye ekyebuuzibwa kiri nti emisolo gino egibagiddwawo tegireetere bantu kukomya kukozesa emikutu gya intaneti. Abantu bajja sigala bakozesa intaneti. Otunuulira obusobozi bw'abantu naddala mu Uganda ebintu bino eby'okwejalabya tubitwala nnyo ng'ekiri serious n'okusinga ddala ebintu ebitakiserious. Osuubira nti abantu abasinga kijja kubakosa mu mitima n'okuba nga bajja kwenyikira naye nga bajja sigala bakozesa intaneti kubanga tukizudde zirina obwangu bungi nnyo okusinziira ku bintu ebiriwo kuba nti tebikyakozesebwa. Omusolo guno omupya si gwa kugiba ku bantu oba ebitongole ebikola okunoonyereza, amasomero, amalwaliro ko n'ebitongole ebigwe mu kkubo eryo. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select ey'Enjawulo.